Inside Story Uganda, real source of political updates. Nkumi 2021 Bannayuganda bakuba akalulu. Bwe bakuba akalulu Oweekitiibwa President n'asinga. Netusinga bannaffe bano tubakuba koona n'enywa. Kati enkoona bwe yabanywa President n'akola gavumenti. Bwe yakola gavumenti nze gwe yafuula Prime Minister w'eggwanga. Under Article 108 of our Constitution, I'm the leader of government business. Mirimu gya gavumenti gyonna. Naye bwe ntambudde Kawempe abantu bakaaba. Ebizibu bingi. Balina ebizibu eby'emyala. Kumpi buli muluka. Balina ebizibu abaana mu masomero babakyajinga Mpererwe primary school abaana babajjako emitwalo 14. Ebizibu bino ebimu tubimanyi. Balina ebizibu eby'enguudo, balina ebizibu by'amazzi. Mazzi ekidomolo waliwo twatuuse nga bagamba batugula siringi 100. Balina ebizibu eby'enjawulo. Ekitubeeza mu parliament ffe ng'ababaka balina ebizibu by'amasannyalaze ate nga bali mu Kampala kusakira abantu baffe ekitubeeza mu parliament nojja n'oyogerera ebintu byo. Njagala okusiima balimu ezo bulijjo mbuuza ebibuuzo ku floor ya parliament era nembiddamu netunoonya answers ez'ebizibu bino. Naye bw'otunuulira ebiri e Kawempe ate Kawempe erudde emyaka 25 nga balonda abantu baludda luvuganya gavumenti. Bano abavuganya gavumenti bano nga bw'obalaba bo baagala abantu banyiige eri services tezigenda ekivula tebabyogerako. Services teziriiyo. Abantu b'e Kawempe ebintu ebimu ate twalibadde tusobola obikola naye amaloboozi tigajja. So kyetuvudde tugamba emyaka 25 bagiwadde oludda oluvuganya bye bakoze babirabye. In fact biriiyo n'ebyo ebiriyo baminisita betwateeka e Kampala bye bagezezaako okwanaganya wano nawali. Okay. And therefore njagala abantu b'e Kawempe muntunuulire twogedde ffenna tubadde ffenna ebizibu byammwe ebimu tubirabye naye anaabigoberera alina okubanga wa NRM kibayambeko okubanga tubaweereza. Already NRM yeri mu buyinza yeffe tulina budget tukyalinayo emyezi egiwerako okumalawo ekisanja kino nga tuweereza. Bano tulina kye bayita caucus, the NRM parliamentary caucus. Era NRM parliamentary egenda kuddamu okutuula mu biseera ebitali waawe mwiki nga 2 nze manyi Nambi ajja kuba amaze okulayira atule mu caucus bwe tuteeseza kati bano tugenda okujja mu parliament nga kyawedde dda. Okay. Bano bali babaka mwabanupu temuli 5 mu omu muli bameka tusukamu muli bameka tusukamu muli 5 mu omu FDC oba bali 2 kale mwena nga tubagase bawera oba 10 mu omu no tusukamu nefe tuli bisatu. Okay. Ababaka aba NRM tuli bisatu 5 mu basatu. Kale bwe tuba tumaze okuteesa ekintu eri mu caucus etujja nakyeno bano ne bagezaako okuwakanya era tukiyisaamu ate bulijjo kye kibayombye. Kakati abantu b'e Kawempe nga bamaze okutegeera lead of government business ndi wano ate nsiibye nabeeyo ate nga bakimanyi nti gavumenti nze ne President Museveni wange n'abantu bonna aba NRM ffe tuli mu buyinza ffe tusalawo. Ate ng'olina ebizibu osindikayo bana abagenda okuvuganya abagenda okuzoganya bo bagenda kuwakanya n'ebirungi babiwakanya ne bo bogenda kubakolera ekirungi bawakanya ate nga tukola ffenna bano abantu boolaba bano tufuna nammwe omusaala gwe gumu. Balina lead of opposition yes. Ali mu motoka za gavumenti yeewuba bw'ati budget ya lead of opposition n'eyange byebimu byebimu mbadde nkusaba Prime Minister osokumbe ensonga eyo mpe balimu kakati nze njagala bannayuganda bategeere
nti akalulu k'ekawempe twagala naffe kuweereza bannakampala. naye kati mu budde buno omwaka gumu ogusigaddeyo ate tetulina bajeti ejja ono akonera ebyenjawulo tugenda bikola kukola kati ng'okuzimba essomero tuzimbira mu mwaka gumu. Baasabye amasomero eyo gye mbadde okuzimba eddwaliro tulizimbira mwaka gumu. Bye bansabye wano nja bikubuulira naye noono kayanmuwakazindaalo neyanziza neyanzeege kineewunyisizza nnyo prime minister abeere Kawempe okuba nti tamanyi nti enguudo z'ekawempe embi n'emyala nti mibi. Nedda tuwetaaga okuba nti okola nga LC1 nedda maama naye ng'olaba era oli MP abeera wa ggwanga lyonna ate oli prime minister. Ekyo nno bw'oba okimanyi nti ndi prime minister bulijjo gwe ng'ombuuza nkubuuza naye era tebiddiddwamu. Nedda katuyogedde ku masomero maama ekibuuzo kyange kyali ku masomero. Nekugamba nti Kampala tulina abantu bangi tuleme kutwala polisi ene ey'essomero limu buli erya primary buli parish. Wano tulina parish okugeza parish y'Ekyebano erina bulonzi emitwalo 38. Emitwalo 4 kale 4 mayongeddemu bali mitwalo 4 tobimanyi nabimanya bwogenzeyo Ekyebano zinabaddeyo gyembadde ne leero gyembadde balabika bayongeddemu ne kale ekyo kirungi nnyo. Abalonzi obulonzi emitwalo emeka 4. Nina parish ey'Emutungu ewange yogera ng'okkakkanye tewali byabusa. Nina parish ey'Emutungu erina abantu emitwalo 12 terina ssomero lya primary era nagimuwandiikiramu nisaafuna ansa ntuufu nkwebaza nti wanziramu wuliriza ebyo ebibuuzo wabimpa wiiki eyaggwa kakati oyagala ogambe essomero nabiddamu last week. Kati oyagala ogambe nti mu wiiki emu myaka 4 gy'obaddeyo nti mu wiiki emu nsobola okukola essomero. Nedda naye tulina mu bajeti. Ekikulu kyenjagala okumanya ku puroguramu eno owekitiibwa prime minister kyaleese kyenkyebuuza mu budde buno NRM kaakati mu mwaka gumu okusigaddeyo egamba ejja kukola etereeze Kawempe. Tetugenda kumalawo buli kizibu naye ng'ebizibu ebimu tusobola obikwataganya. Kaako kakuwadde. Njagala okwebaza maama akulira government business nga bamaze emyaka 4 naye nga tukyakaaba emyala mu kibuga. Tukyakaaba kasasiro anti aba-opposition be babadde batwala Kampala. Meya wuliriza ate mmwe temulina kyemukola temuteesa. Tuteesa naye temukola atugambye maama yennyini akugambye nti aba-opposition batono. Nawe tunakola tutya nga bo basazzeewo kyekijja okukola. Omufuna bulungi kati ate atugamba tetuteesa. Kakati bwe baba batwalayo ng'ate tojja kuteesa kikole ng'abantu baagala okufunamu. Kasooka kuleko mbale bange. Ogwo omutima si gwa ggwanga. Number 1 mwakwata omusibe omugenzi kati ne mumusiba nga tumutegeeza lwaki musiba. Ontegera bulungi nnyo tetwafa teyafaana tumutegeeza nti mwamusibira kino kati ate n'oteeka nti baalonda opposition atakoze. Wano mwatendereza omugenzi ne mumutendereza nnyo ekyennaku nti maama Nabbanja teyalimu mu parliament n'aba NRM batendereza omugenzi byali akoze. Musajja wattu ng'abikolawo oluusi ku ssente ze ekitali kibi naye tusaba wabeerenga obwenkanya. Twazze kalulu maama atudde ku maggwa era nze neewuunyiza nnyo amaanyi gyagajje. Ekyo kindeetera okutegeera nti waliwo kibapanze. Nkubuulira waliwo kibapanze kubanga olaba ekiri mu constituency NRM terina weekwata kalulu tulina 9 mu 6. Nikazo padde obuseera butono bakongere neyanziza 9 bakongere omaleyo leka kupapa 9 mu 6 ku buli kikulu leka kupapa bagezezzaako nnyo okuteekawo embeera. Mujjukire nti buli otwa tugenda mu kalulu NRM evaayo neekola obukodyo mu 2020
twali tugenda mu kalulu ne bajja ne bamenya offices zaffe era ne batwala ne ssente zaki za NUP ezaali z'okwewandiisa kasitaffe tuzibawa otegera ate muzituwa ate oyagala ogambe tubawa sente temutuwa kwa sente za gavumenti 8.9 billion teeka ku kitebaawo maama wange 8.9 olowooze nti mutuwa bubi no ekyokubiri kati abantu beerijembadde empereerwe nga tugenda okutandika akalulu kannalukoola katwala nti kannalukoola kubanga yagenda okukafuna bano bajja ne bamenya offices zaffe era tebakomaawo ne babba sente mu feebu oba mulina nswalwa tukoze nnyo ekinene kwegamba temunyiga nnyo netukole simanyi oba nswalwa ne bamenya ne babba sente zaka tebakomaawo walabe effujjo lye bakola ku kandidate waffe basooka ne bakwata manager we oba campaign ze ne bamusiba ne bamukidnappinga abajaati n'alabika ng'oli agenze bakyusiza n'empapula batandise okukola empapula endala n'alabika avuddeyo bamukutte bakubye omwana munnamawulire munno sinamukula omwogerako njagala omwogereko bamukubye kwegamba nga bagezako okuteekawo okukangakanga abantu batye naye kyennaku waliwo kyenjagala nti abantu bali very serious Uliriza. baagala okulaba nti Njagala replacement kubuuza. yasegirinya ate mwana wattu egenda oba olusi n'okusingawo obadde olina kyoyagala okubuuza njagala mubuuza ogambye abasirikale abajaati bakuba candidate naye nze kyemmanyi nti nammwe abasirikale babalinda aba gavumenti bakolaki babakuuma gwandibadde omulimu gwabwe omukulu wuliriza kakati kubanga mmwe tubamanyi nti essaawa yonna mukola ebyenjawulo njagala otwala ekyokulabirako bw'otunuulira leader of government of opposition abasirikale abamulinda n'emmotoka za gavumenti zaavuga bameka kwabo bennyini asobola okwambazaako omutwe nesinga nemukola mmwe tetubeesiga kubanga mmwe embeera zammwe zakulabisa zakugira ki so tusuubira oyagala ogambe nti abo abasirikale bemwina mwe tebabalinda nammwe muli mu gavumenti era mweyagala emmotoka muvuga za gavumenti amafuta muli ku ga gavumenti ani atakimanyi kino nze waliwo lwensekerera bandenga bannaye bano balowooza nti bano baagala gavumenti eveeko nga nabo bali mu gavumenti banjumirwa ate eveeko etya njagala abantu bamanyi nedda abantu bamanyi gabo wali nga tonabeera mp oza tebamanyi naye kati obugagga bwolina njagala ojjukire Ssenyonyi yava mu muzigo obugagga bwalina kati buli omu olabira ddala ebyobulimba ebirimu Ssenyonyi yali akola ku tv manyi sente zebabawanga eza tv ate tv emu kuzisinga obunene mu ggwanga kale kankubuuze obadde ogamba nti abasirikale bakuba naye nammwe abasirikale be babalinda mwenga tebabakuba ababalinda mwenga tebabawamba okutegeera bulungi ekigambo kino owekitiibwa ekigambo kulinda kyakozesa kulinda ategeeza bebabakuuma abakuuma mmwe nga tebasobola mwenga tebabakolako bulabe ebyo byemubeera mwogera mukozi wange at that time ono gompadde okunkuuma so alina okumpuliriza so kyangu ebyo byemulaba bagira oluusi basirikale babano bebabikola bemulagira batukuba basirikale bamwe ate gwe balagira ndowooza kati basirikale bamwe bebabikola kale njagadde njogere ku bizibu bye nasanze ate mbiwe ne solutions twasanze ekawempe twasanze ng'abantu babasaba rental tax ekyo tebakimbuuzangako mu paalamenti oli ayina ennyumba ye yagizimba ate ne bamugamba asasula omusalo gw'ennyumba gyokola ki gyosulamu ate n'abakozi ba KCCA nabo oluusi nga babayisa bubi ekyo nakivumiridde era nendagira aba KCCA omuntu waba ayina ennyumba ye gyasulamu oyo tasaanye kusasula musolo gwa rental tax kubanga ez'obupangisa ze tusasulirako omusolo ekyo kimu ekyokubiri
waliwo enguudo ezeetaaga okukola Nsegula Mirambo, Sebowa Road n'endala. Enguudo zino ate nezetaaga okuteeka ebitaala ku makubo agamu. Honorable Katumba Wamala General ajja kugenda mu bifo ebyenjawulo okwetegereza, ate ne tusaba ne candidate okutegeka report ennungi nga bw'anaaba amaze okuyitamu tutandike abigoberere tusobole okukolera abantu b'e Kampala. Sinakawempe wokka naye tulaba nga ndowooza wali mu gaps. Kakati nayesanze of course kino ekintu president yali yakyogerako bwe twali tukola ssente za PDM twakola jumula emiruka gyonna, naye abantu b'e Kampala abantu bangi. Kati bwe tuwa miliyoni 100 be bantu 100 mu muluka. Naye mu muluka balina emitwalo 4, balina emitwalo 3, waliwo kyebando bagaye balina emitwalo 6. Abantu bonna bamu tebayewandiisa ndowooza. And so ekyo n'olwaliro president ekimugambye mu cabinet n'ekimujjukiza n'agamba nti kituufu tugenda kukyusa policy. Tulabe butya ewali population maybe mu cities nga City Kampala n'ebitundu ebirala tujja kuba tujja ne answer ekola ku ekyo. Kakati abantu b'e Kampala naddala ku miruka egimu balina ekizibu ky'ettaka. Ebyapa kino kyagundi kino kyagundi bali mu kulwanagana. And so tujja kulaba butya minisita w'ebyamataka bw'agenda okutuyambako atereeze. Ekizibu ekirala kye twasanzeyo ky'amazzi. Maze okwogera ne minisita w'ebyamazzi omukyala Aisha ajja kuba agenda mu bitundu ebyenjawulo. Twagala kulaba butya bwe tuteekayo public taps, kubanga ku public tap era ajja kwogera ne national water tulabe butya bwe tukolayo taps ezo nga nnyingi. Ate waliwo bano bamufuna mpola ye tasaana kusasula 100 eky'amazzi. Awo tujja kubateesaako mu cabinet tulabe butya bwe tunaabayamba. Ekirala nasanze nga waliyo abavubuka aba ghetto, the ghetto youth, they are jobless. Abaana abo president abadde abakolamu omulimu ng'ayita mu bitongole ebyenjawulo nebyerinda ddembe. Naye ntambudde ne minisita w'ebyabavubuka olwaleero ne mukwanaganya n'abaana abo n'abakulembeze baabwe, ate ne mbakwanaganya ne candidate okulaba butya bwe tuyinza okuyambako okuyita mu ofiisi yange n'okuyita mu State House butya bwe tuyamba abavubuka, kubanga PDM engeri gye bali abangi ebadde tenaba kubatuukako. Kati nasanze ekiswera gavumenti yagula ettaka n'erikwasa KCCA naye tebanakyusa kyapa. Sekyo nakyo nakiragidde dda Nabakooba. Twabadde eyo ne balaga abakyala abaami babasuulira abaana, ate nosangira ddala nga maama alina abaana 4 5 balabirira nga talina mulimu gwonna, aluusi nga n'ennyumba yakupangisa. Kati bwagenda ku ssomero ekyo nakijja empereerwe ne babasaba emitwalo 14. Kati emitwalo 14 gye basaba ku ssomero alina kapito ya mitwalo 3. Nalagidde dda minisita wa gender ajja kujja abakolemu omulimu tulabe butya bwe tuyinza obubakola association, ate tulabe bwe taking advantage government programs eziriwo. Era tusobole n'okubakolamu nga saako in addition ku zino eziriwo eza PDM. Kakati twagenza okwesanga nga ekanyanya abaagala ddwaliro
tebalina ssomero lya siniya ne tusanga nga nabo balina ekizibu ky'amazzi balina baloopye nti gulo baganibwa basomesa gulo project eno eya gavumenti abakazi ne babanga fomu zebabawa baagala collateral omusingo nabino ebigenda awo ekyo tuba tukitwesezaako cabinet president yandagira nti nazino saakos endala ez'amaanyi eziri mu bitundu ebyenjawulo zisobola okuyambako mu kifo kya banka zirina conditions zaazo zitaagala kurelaxinga kati skilling center mu bitundu byeye Kanyanya okulaba nga ekolebwa oluguudo okuva olugenda ekiteezi okuva awo gye twabadde Kanyanya nalwo lwetaaga okuddaabirizibwa namaze dde ogamba General Katumba olunaku lw'enkya n'okuddawo ajja kuba ali mu bitundu ebyo okwetegereza kakati abavubuka baloopye aba KCCA okubatulugunya n'okubawambako ebintu byabwe kino njogedde ne Minisita Kabanda omukyala waffe minisita ne minisita omubeezi ate nenjogera n'abavunaanyizibwa aba security abaana babamazeeko emirembe babawambako obuntu bwe batunda mu ngalo ate tebabubaddiza so waliwo offiisa gwe bwogeddeko sijja mwogera ku TV1 namaze dde okulagira bagende akole statement abazeeyi nabo bagamba bangi bafuna miliyoni 10 kati nga bagamba singa waakiri nabo bongerwako Ekomamboga nayo nasanzeyo ebizibu ebyenjawulo ab'Ekomamboga baagala siniya okusinziira ku bakulembeze beeyo baagala eddwaliro erya Health Center 3 libeera upgraded ku hospital oba at least ku Health Center 4 kubanga eddagala erijja ku Health Center 3 ne population eri waggulu ekyo ndagidde mukyala Jena Cheng atwaliyo eddagala ate agezeeko okulaba nga tunoonya butya bwe tuyinza oku upgrading eddwaliro eryo kuba population eri waggulu ekirala ne tugamba nti abavubuka kyekimu era bakyogeddeko n'abakazi baagala kubateeka ku mutindo bagge skilling bafune emirimu gy'omu mikono kati waliwo ekkubo erigenda Ekomamboga ku ddwaliro ekkubo eryo si ddungi era mukulu Katumba wamala enkyajja kugendayo ne mukyala Jena Cheng kati Ekisaasi essomero lya UP balisasula mitwalo 15 ate nga lyaffe lya gavumenti ekyo kikomya abaana ba ku TV1 temuddamu kusasula sente ezo bagambye nti bayinza okuba balina ekizibu ky'abasomesa tugenda kulaba minisita wa education enkya omubeezi omukyala Kadduki agenda kuba ku ssomero eryo okubuuza lwaki abantu babajjako sente zino ng'ate gavumenti ebisingayo ebikola abasomesa ebasasula owulidde ebizimbe yabizimba ssomero lya gavumenti mbwe abazadde 2-3 abagagga batuula ne basalawo ekyo kati waliwo ekitongole kya Tupo Pamoja nakyo kiri Komamboga ababadde bakikulira nabakwanagaanyiza ne Meja Emma ne mukyala Misa Kabanda okulaba nga ekisuubizo kyabwe president kyebasuubiza kituukirira yakibasuubiza 2022 naye agoberera tabaddeewo 2022 nembagamba mulabe mulonde Farida ekyo ekisuubizo nakyo kituuke kubanga bano munnaye baagala kulabisa balonde Farida agoberere alondoole kati ab'Ekisaasi nabo babadde basaba okulaba nga tubafunira siniya kubanga okuva Ekisaasi okutuuka Ekomamboga ti abaana baabwe bafuna ebizibu walako waliwo Sebagala road eri awo Kisaasi
Kisaasi Bahai oluguudo olwo badde basaba okulukola Katumba ajja gendayo naye ate ajja Farida yalina okutujjukiza kubanga bano boba kebakodaba omuntu gwagambye engera omuntu eri kutiba daba omuntu oyo gumasombye ate tusomba ate ffe tusomba lwaki nga tubasomba mwe musomba kati kankubuulire 2023 twaliho ima ne mukama Bobi Wine n'ajjuza ekisaawe bakiyita kya Kigolobya naye ku Kigolobya wenyini we yalina emitwalo 3 yafuna obululu 18 byebyo byemukola musomba ate akaluti kali kwaba abantu ffe tubadde n'abantu original mu bitundu nomanye engeri gye mukacyanga naye kati owekitiibwa onyonyodde ebintu mbadde kyayagala kumalayo naye ono yanyingira nenjagala akujjukize nti tuludde mu by election ffenna okimanyi mwe musomba abantu ffe tetusomba kakati baagala vocational school byonna mbiwandiise baagala street lights baagala okulaba nga drainage channels tuzikola drainage ezimu ziri ku nguudo ezimu ziri myala gino ng'egya bulijjo okola stone pitching ozikolako n'amayinja abamu ekisaasawo basabye hamp nti abaana babatomererawo nnyo ekyo Katumba wamala amaze okimutegeeza naye tubadde ne Farida era Farida yalina obigoberera kubanga tetubadde nalukoola tabaddeeyo kati talina bwabigoberera n'ebirala bingi nyonyine ekitabo kijjudde nnyo nze kankubuulire ate bifaanagana byanjawulo kakati ekikaaya baasabye eddwaliro ekyo nabadde nakyogeddeko sinakyogerako ebintu byanjawulo nnyo mbadde nga mbirikodinga njagala bannayuganda bategeere nti obuvunaanyizibwa obw'obukulembeze si byakusaaga abantu bwe basaagira mu bukulembeze ne basaagira mu kalulu kano be bafiirwa naye bino byonna byayogedde maama waffe birina polisi yes birina polisi naye njagala polisi ya secondary school eriki kakati agateeka secondary school ku division abantu bangi bangi tuzze tukibagamba nebbaluwa yange kyekyalimu mu question yange kyekyalimu nemugamba noyogerera ekisaasi wayogererayo division zaffe zonna zirina essomero limu erya secondary nezimu tezirina otegera bulungi nnyo nakawa for instance erina essomero limu erya secondary luzira ss erina abaana 13 onfuna bulungi nnyo naye nakawa yonna tulina abantu 6,000 abadde takimanyi mambadde kyakimanyi ayogedde ku rental tax ate nagikwatanga ne KCCA rental tax teri collected by KCCA EURA kakati kankubuulira otegera bulungi EURA KCCA collecting property tax era nga twakuleteeka ne bayita local government rating act bamama balikola ngaakyali mukambwe ennyo era lumu ojjukira nti ngaakyali RDC yayogera ebigambo ebikankana najja mu parliament omwaka ogwasooka ogwo yali mukambwe ennyo gavumenti eno tugenda nagiduka butusi aliwa gwe bakajeyo nze nali njagala luguudo era baalukola naye wali mukambwe kakati nali njagala disitulikiti y'e Kakumiro era baagimpa naye ayita wano mu Kampala ekibuga ekivaamu ebitundu 72 ebidukanya gavumenti ye naye naatuuka okugamba nti emyala mifu naye nakyogera nga akyegomba enguudo tulina kilomita 2,110 kakati kyenjagala oyogere ngaokakkanye olina lead of government business loopa ebizibu byo wano ku TV bategere nti wabiŋŋambye nga tuloopye wendi mu palamenti gyendoopera nkimanyi owandike kana akapapula kasigale wali palamenti gyendoopera era naloopa era nenkuddamu wanziramu naye nga answers webale kunziramu kubanga bamutibadibwamu answers site tezituukiridde otegera bulungi nali nziramu bibuuzo oyogedde ku PDM eyo polisi bagireeta aba opposition tugaa tesobola kukola
amwe mwati mwagala njagala obeerewo amazima nedda njagala obeerewo amazima mwe mwagamba PDM temujagala oli ku TV sajja oli ku TV wewala okina sajja wajja naye n'oyogera ebizibu ebyo nagamba ki nabagamba ki mubadde muwakanya n'ekirungi nemuga tosobola for instance parish yange ey'abantu 12,000 n'ogiwa miliyoni 100 n'oteeka abantu obwongo bwabwe abantu balindiridde sente parish eyo nabatwala abantu 35 woba wadde abantu 35 kitegeeza nti sente ezo ogenda zisasulira emyaka 3 mweki nga balinda sente kugumaza abantu era walabye webawadde mu miitingi yaabwe mukolo gwabwe omukyala yavuddeyo n'agamba nti PDM tebagimanyi nagima neweeri wabirabye ebyekyankwanzi oba lwaki mwogera nga oyogerera bakulu mbaniriza mu kitiibwa kyammwe kyonna ate ndala prime minister nakkiriza okujja n'omubaka wa parliament najja mu program kyetwebuuza tusigaza omwaka gumu n'ekitundu omwaka gumu n'ekitundu aba gavumenti balina eboogerako okukolako nama opposition bina byemugamba ebirina okukolebwa byonna byemwogera mu kampeni munda byemwogedde ensonga nyingi nnyo z'amaanyi mu mwaka ogumu n'ekitundu guno bwe bigenda okuggwera bino nakugambye tekisoboka naye waliwo kye bayita gradual process kati for example mu mwaka ogw'ebyensimbi guno ogujja tusigaze emyezi 3 mu myezi 3 omukyala Farida ajja kubatula ku caucus budget tukyali mu budgeting process omukisa agufunye wajjidde ebimu tujja kubiteekamu kati mukama wange Farida ajja kulya mukama wange mumazeeko emyaka bagambye emyaka 2 Farida ajja kulya akaluka nga mukulembera ekitundu bakulembera mukulembera myaka 25 nga mukulembera Kampala njagate kugera ejje ja Kampala era nekino ekisanja kyadobonkana mu byafa kuba omukulu yalwala mangu ate ne bamusiba n'ebirala nakulembera ekitundu njagala tugende ku nsonga eno gye njagala okugendako olowooza kati mulina okufiira okufa n'obutanyagwa okutwala ekitundu ekyo mu kiyambe ki okisinzaako awo ku myaka 24 bagenda bawakanya bizibu by'abantu kuwakanya bizibu tulina kye tusobola okukolera tulina kiki ono olina budget akimanyi bulungi nnyo nti nina ebintu byenda obinze tine police zimba zikopye kunze zibadde bakyakaliramu wano maama ayogedde ku skilling the girl child eyo nze nakireeta n'ogiteeka mu sente nze mwennyini nga sente zijja mu bantu bennyini ojjukira mwankwatanga wane enakawo wano nga nsomesa abantu ebyemikono era ne basindika kisanja ewange okujja okupikinga idea n'ebifo basaba nze tusooke tunoonye ebifo bagenda okukolera programu eyo n'olwensonga eyo baleme okugamba tetulina kyetukoze omulabye nga tukola omulimu gwange kwe kulaba nti bannayuganda bagabana ku keeki y'eggwanga nga ngenda mu palamenti okulobinga tulina obukiiko bwe tulobingiramu era omubaka nalukolamu agenda okugenda ayinza okugenda mu kakiiko kaligo kubanga looya mukungufu ayinza okugenda mu human rights kubanga abadde nnyo n'okwagala okulanirira eddembe ly'abantu otegera buli obuntu n'olwensonga eyo temutusa nnyo wansi nti tugasa era ne maama akimanyi kubanga singa tetwaliwo ate gavumenti yandibadde yabula nnyo naddala ku nkola y'enguzi tulwanyisiza nnyo enguzi ekyo kimanyi era okimanyi bulungi nnyo nti mukulwanyisa enguzi sijja kwogera bingi ne mukulwanyisa enguzi gavumenti eno eteekeddwako owaabwe ennyini IGG ng'atutegeeza ti trillioni 10 zibbibwa naye ngaomutwe akulira gavumenti eno atugamba nti tetujja kuwa ssente ate era tukkiriza kuteekawo enkola ey'okunoonyereza ku muntu engeri gyatwalamu obulamu bwe bajja ziddusa bazagala mumaleyo ebya bannayuganda bebabuuza tebisobola okuggwayo olunaku lwaleero kyebabuuza ano ku ssimu bensi z'okufuna babuuza nebabuuza n'obukitiibwa nabbanja kiki ekireeseewo okufa n'obutanyagwa nga NRM egamba erina okuwangula ekifo ne opposition ng'egiyita mu NUP lead of opposition opposition baliyo ba mirundi 3 waliyo wa DP bamwitaani Kasacca waliyo owa FDC
bamwitaani omuvubuka omuyimbi ani agana waliyo balina nabana abaana babwe abanuupu aba independent naye kati bwolaba nuupu so ddeka kugamba nti it is NRM and NUP because there are many parties bananga abantu labo which are competing. temulaba nti kituufu kyeŋŋamba nti kati competing teams ziri bbiri ekitegeeza akalulu kali waffe mu NRM kati ekyo kyeneebuuza kyembadde mbabuuza ekintu ekyo lwaki tugamba kufa na butanyagwa ne tulwana ffenna tewali alwana bali we batukuba baliwa mutukuba kibooko abasirikale bamwe be babakuba basikireba bammwe bukodyo bwammwe bammwe ate bukodyo bwammwe nammwe noleta jati nabo ekisinga okuluma noleta poliisi erina okuuma omuntu n'ebintu byabwe ne bakuba abantu n'abajja abantu babategedde ne bano bakifeesi neno bakifeesi nga beebisse era gwe nosigala nga tosobodde gamba nti bakwatibwe omusirikale wo gwakukuuma lwaki wamukutte lwaki wamukutte okuba bajja bakwata ono bakwata ddi bajja bakwata nibakuba bannayuganda polisi negamba tebamanyi nagamba kyenjagala babakubira wamu kyewuunyisa nti ddala bwerityo wait njagala okubategeeza bannayuganda nti ab'ebitongole by'okwerinda leader of opposition nenkola olukiiko mu ofiisi yange nebagamba nebandaga ne ku kamera ng'abaana bakutte amayinja bakuba omusirikale w'ebyokwerinda abaana bammwe abo bemutendeka obulidde ekyo njagala okukiraba kubanga ojja kukiraba nja kikuba abaffe ate tebasobola kukola ekyo kubamu yes mubatendeka ne mubafuula ng'aba you are militarizing simanyi bwenkyogera mu Luganda you are militarizing the young people batandika okukonfrontinga abasirikale mubatwala ng'abasirikale mubambaza uniform mubawa n'eccepe ne mubalimbalimba abaana tubatwala ekyankwanzi nedda ekyankwanzi mubatwala wange wamwe magere mubatwala magere owekitiibwa prime minister so let me put my point kanjuwulire now abaana bammwe balekerawo ate ne mukana akalu tubawulira mweteeseteese okukola ebintu byebimu tutya okukonfrontinga security mbu basobole okubakuba basobole okubasika kubamu yes njagala bwe muba mukutte yes ne bwe muba mukutte ebifaananyi nabiri bye mukoze ng'abaana uliriza nze kankubuulire tebajja kukwata mu kalulu uliriza mweteeseteese nedda kankubuulire olwedde kivumbi alina obululu obuli politiki kuwenalem yes mwabukubisiza jjinja tugenda bakwata nabo mukwate tugenda kukwata kivumbi nono omukyala yes owa public nono omukyala ono owa nupu wesembabule yani oyo muwala wange oyo sembabule ava sembabule oyo omukyala yekowa namugga olwedde twabategedde dda balina obululu bwe bakoze babukoledde ejjinja mpulitani ne batiikinga mubaagala kulabisa no please babiwulira mutiikinze kala bulijjo bwe mukola kaka tubalinnya kagere mubba ate mwe mubba nnyo nekayuga twabba mubba ne tubasinga lekati mweteeseteese okukabba tujja basinga mukakwate mukuluno kakati bapulitiikinze nti batikize ku NRM bakwate balabise mbwe NRM ebadde ebbaakalu twabategedde ebyo temujja twabategedde ennaku esigadde ntono twabategedde mu kalulu ako basigadde bbiri olw'enkya n'olwokusatu tugende mu kalulu twabategedde era temugezaako njagala tumalire temugezaako mama kamera bakutunuulidde mama temugeza bakutunuulidde mama bandaba era njogera aba nupu temugeza bino bye mbadde mukola mbadde musaaga enkalimu ate abantu baffe abatulaba uliriza abantu abandaba aba nupu mumanyi bye bakola okusanga abantu abagenda okukubakawo ne mubasiba ne mubateega mu makubo tugenda kati byonna byayogera ne bateeseteese okukola number one bateeseteese okukozesa ssente era batandise dda okugula abantu nga bakozesa nniini zaabwe n'amanya gaaba bagula nga yina wano amanya nga yina wano kakati kansalaawo w'empererwa ejjo yasibaga omwami nsamba vice chairperson wa Elisa
oyo akozesebwa mwami Kakooza wansooba akozesebwa naati olaba tubalina mama tubalina naye ogenda kulaba obuzibu wano tutumanyi tubalina bw'abaana bwe mutendesa abo bwe banaabasiba ate nga mugamba bageze bateege amakubo bye mutegese tweteeseteese maama ebyo bye mutegese nze kambabuulira abaana battu abandaba nze ndi prime minister wa Uganda twagala mirembe demokrasi gye mweyagaliramu NRM yagireeta NRM yagireeta gwelaki nga tebakusibanga ate buli tebakuba amazzi nembukanga katena aliwa katena robika wanyumirwa ate najumirwa mukiddangamu akalu wano programu eno era ekya nasanyusa nnyo wekitiibwa prime minister bwe yatugambye nti ajja n'atusaba tubeere naawe n'omu ku bakulembeze b'opposition njagala okulaga programu eno nti ejja kuggwa nga tugamba abantu tugende mu kalulu ak'emirembe kenjagala okubamaliza nako njagala nsooka enfuna ekigambo ekiva ewa mukulu bali mwezo kyekisobola okukolebwawo okumala akalulu kano nga si kakuyuzaŋŋana tetufaafaaganye ffenna leero ndabye ku kitabaddeewo okuba nti tutambudde bulungi nnyo ne tugenda mu kisaawe newankubadde baali basindisa ba SFC ku kasaawe ketubaddeko olunaku lwaleero baabadde bagezaako okulemesa naye nga olende tulina risiiti yaffe otegera bulungi nnyo leero tutambudde bulungi nnyo n'abasirikale nga batutambulirako batukuuliriza nedda kubanga ojja kuneerabiza pointi eno olunaku lwaleero nze mbadde Kanyanya nsanze procession yammwe eya NUP nasanze procession ya FDC netwekubira n'ejjambo nemugenda munoonya akalulu kammwe nange nengenda noonya waliwo ekibaddewo tekibaddewo lwaki mwaleeta jati twala eri lwaki mwaleeta jati ebyammwe basirikale kwegamba wekugambira nti buli bumulabisa buli woleeta kakati kuba electoral commission yevunaanyizibwa kukuuma akalulu otegera bulungi nnyo kakati electoral commission etutegeeze nti yayita jati nakyo tukitegeere nti yatandika dda omanye akalulu tebatandika kabba leero njagala obeere wa mazima President Museveni agenda kubeera enkya naffe tugenda kubeera uliriza olunaku lwa jjo candidate waffe yali wakubeera olwajjuuzi yali wakubeera president gyagenda enkya agenda kyebandalagawo president gyagenda okubeera enkya mukalulu agenda kubeera enkya ku one of the venues I'm forgetting the name nenja kulijjukira twasanga Mbogo olunaku olwo candidate waffe yali supposed okubeerawo awo ne mugenda muteekawo emizindaalo kati neŋŋamba ne bajja ne baŋŋamba nti kakati abanupu batusoose bataddewo emizindaalo neŋŋamba oyo omusajja jeje gwe twali tukozesezza ku olwo please jeje his by DJ obachi they sent me a phone nti ya jeje sibamanyi kakati nembagamba musanze bataddewo ebidongo ng'ate bakimanyi ekyaffe tubeerawo baagala kutukonfrontinga nenkubira chairman wa electoral commission nemugamba saagala buvuyo fwe katugende ewalala kubanga kyemwali mugenderera era mwali mwagala tuba confrontinge oba abantu baffe ku veni eyo kuba mwali mukimanyi bulungi nti candidate wa NRM yali ku kisaawa ekyali kibatwazayo president wa NUP kyali kiki ebyo byonna ssebo sikiwa era sinabakakasa butuufu bwabyo ojja genda obinoonyerezi nze ndi mukazi mu katuliki owulidde njagala obinoonyereze kwolwo nembagamba ne tugenda eno bwayise nembagamba ffe tugende bwayise kasita tewabaddewo candidate yenna ffe nitukola ebwayise naye ekyo bwe munaakiddamu ekyomukisa omulungi ti campaign ziwedde tubadde tugenda kugamba electoral commission ebakineko si kirungi confrontation is not good kakati era mwali mwagala abo babakwate babakole ki ffe kati we above ekyo tetukikola era tiimu zaffe kakati enkya president Museveni alimbogo naffe tuli walala owulidde njagala mutandika okuwa
bannamu ebitiibwa tubawanye ebitiibwa naye mutuwe ekitiibwa nga mukozesa bulungi mashinale za gavumenti. ndi prime minister mulamba wuliriza nyina abasirikale ntambula n'abasirikale nga 7 nali sobola okusalawo ekisaawe nekisalako era nimbeerawo nze nabagamba please ewalala wa muluka ki watali muntu let us give them mubaleke kubanga mwagala kugwa na mutwekwasa abajati wabajjawa mwagala kugwa tunyumiza abajati mwe soko mbuli aba candidate waffe notabakwata mwe lero bakuba wamwe yeka ate bandi kubiwana era bakuba amaanyi gali nalukola abatwala bandi abamazi mwelina kakalu ojja kala bakiteekateeka dda kakati wuliriza muganda wange mwami Kigongo w'ekitiibwa Kigongo yavaayo n'agamba bano yalifuniramu wa n'agamba okufana obutanyagwa muwala wange mumuwa omukisa era gwe mukisa gwe baliko kufana obutanyagwa naye nkugamba maama wange nange kakati mmwe nalukola yakava mu DP tanabana funafuli iwaffe abantu ebyewaffe bikukwatirako ebiruwa nga bwe twalonda candidate bwe mulonda abamwe tubayingirira londa candidate nedda yali tasulayo candidate waffe gendayo batabeerayo mwamugulidde ennyumba mangu muli bakabiri owamwe abadde wa nuupu ishemu yokka abadde mu mukulu luwalira n'abalala okubya amasimu obaweereza message mbebaza batubuuzeeko ow'essugu ebuyikwe agambye nti omulonzi alonda nga ayagala kufunamu talema kulonda wa NRM atuuka we bajjulira n'alonda atamanyi na gye basaka kakati ako kawulidde mwami Museveni enkya n'eggulo wano Kitezi yagwa n'abawa $5 million naye omanyi nti mu budget Kitezi taliimu budget eno gye bateekateeka maama gy'ateekateeka mu budget teriimu compensation y'abantu abo tugambe nti bafunamu njagala obeerewo amazima ndi w'amazima maama ne Kitezi bwe yafuna enjego nze omu ku baasooka kati kankusomese waliwo amayumba nze nagalagira nga ebimotoka bibuluddwa we biyita okusima emiranda egyali wansi jjukira abantu abamu baali bakyassa ne tugamba okukola obwangu amayumba 20 gano tugajjewo tufune access esente z'amayumba ago nzirina wuliriza kakati ekyalemesa okubasasula mu bwangu abantu bangi bakayanirawo ontegedde so verification ne government chief value aleeta rates Kitezi sewe yalina okuba commissioned emyaka 10 mu myaka 15 paka kakati tenaba kuya commission emyaka 15 obadde member wa parliament emyaka 4 uli wakola wote sinza sakuandikira wawandika ekyo tewakiwandika tewakiwandika girete ebaluwa girete buza PA ndesimanyi kwekweka ukimanyi kyo ekituufu kita kituufu Kitezi ngogereke milungi ngazana wane statement kunaku lotajja no wano wagundi omuwala gumwaka obwa minister ani gundi kakati nze nabbanja ndi prime minister nze na wa statement njagala otegeere njagala obeerewo amazima emirimu gye muntuma giba mingi eggwanga lino bwe ŋŋamba nti buli kaseera mbeere mu paalamenti ebirala tebijja kutambulakugambye esente wuliriza eri mu Kawempe division tukoleke wuliriza ate nalyo twaliteeka dda mugundi liri mu programu ya ADP era ligenda kukolebwa kankusomese Kitezi twaleeta Jespong company si meya yabalemesa okugendayo zabalemesa ddi baali baze okukomissioninga ate baagala meya ina buyinza kyowuliriza meya n'ebbaluwa y'enjiina yawandikira IGG kituufu oba si kituufu bw'aba yamuwandikira then yali mutuufu wuliriza mwani respondi zimami Joseph teyamala dda okudiscommissioninga nga mukikoledde mateeka ate kakati amateeka gatya it was an emergency
tusobola kakati mwe timusobola kulaba emergency abantu bali eri bapfa. Okay. Waliwo nagambi. The commission lwaki mugikolo muwulirize omukolo. Lwaki muteka sente balala. Oyaga tuyite mu process. Bantu bameka. Bakakola wochi paka kati. Bantu bameka be mwagala. Bakakola wochi paka. Temwegonza wano kwerunjira mu bantu ngadala bimukola. Mwaga wano biliyoni 3 nimuzwa roko. Ontegera bulungi nnyo ng'abantu bakaaba. Twogera ku kitezi. Babamu tuli ba victim bangudo mama bibyo. Kitunuliro kiraba victim bangudo lubi. Oliwano tulina kilomita 12 kilomita ebitundu 7 nedda njagala oli memba wa parliament omwaka oguwedde buli luguudo lw'e Kampala luliko contract ezimu bazikola 2-2 endala bazikola 2-2 mugumu ng'oli mukulembeze endala bazikola 2-2 owulidde wuliriza enguudo z'e Kampala ezisinga ziriko nagenda okujja e Kampala okuyingira abakontrakita bammwe nga gwosirise ate nga sirikati nga zena bawandikira nobawandikira wuliriza tewampitako nedda nze kakati saawa nawe wenyini nekopinga ate wampa kutyanguudo nze chapasono enguudo mu Kampala njagala abantu bategeere muleme kututeekako bulemu omulimu ogwange gwakuwabula minisita omugwange gwakuwabula minisita kitwe kikigenda mu bakyala era kikola program kabinkano Bukedde TV mpuliriza njagala okkiriza obwogaane mwali mwina consultant omuyindi mwe mwamunoonya ani amunoonya mwe ab'e Kampala ate ffe ab'e Kampala simu mwe bakulembeze Kampala eri nani mikono gyani mwe bakulembeze Kampala eri mikono gyani babanga temwina mikono gya Kampala Kampala eri mikono gyammwe kyensonga lwaki abantu era mwalonda minisita onagambye temwina makulu onagambye omusajja yali leka mbaleyo point yange baali bamusasula buli mwezi okuva 2018 contract gye baagaba luno oluguudo oluva ebwayise okujja wano okujja kugundi kubiri okutuukira ddala eri ku Old Kampala contract y'olwo oluguudo ya 2018 contract kati nga bagamba nti design review contractor bakyusa design review nga ono oli mukulembeze osirise mulya nabo mulya nabo ngenda wabiraba obina ebintu ebyo obiraga mulya nabo ate contracts nengenda paka ku ofisi ya contractor nga gwosirise ate na sirikaki kuleta amabaluwa nedda mwe mwenyini contracts zino era mwe muinfluencinga contracts zino twetenda kusanyukirako kankikubuulire bwe lunaku lwavaayo notekawo kuyombayombako nebyakomaawo kati enguudo tebazikola ate manyi kati manyi ffe tutaddewo ku maanyi mwali munyumirwa kulangira binnya nze neŋŋamba kati bano omukulembeze ekimubateekamu kiki tubalaga bulazi wakyamu kati bamulaga wakyamuffe tulina sente ezikola babaagaza ki abantu ba bulijjo temuzikozesezza omulimu gwange nze ngukoze ogwokulaga nti wano wafu ennaku ennumi kamalirire twakalemuko kyenaabuuzizza nkyakibuuza tugenda kulonda ekawempe wagambye wekitiibwa prime minister wagambye wadde mwaka gumu n'ekitundu gujja kukola si byonna waliwo ebisobola okukolebwa anti mbajja kubaako mwaka gumu paka 20 mu mwezi gwokutaano gwe mwaka gumu wala mwaka gumu oyagala mbale mubazi n'emyezi ebiri era muntu bwabanga wakola nze kangambe bali mu ezo omaze emyaka 4 mu palamenti singa obadde wakola era sikoze yogera amazima oli mukatu sikoze yogera sikoze sirobiza ogwange sikukoze sibateeka ate ogambye nokuwandikira nkuwandikira wandika kati ng'obululu ate kati ng'obululu butuuse lwandikira ebbaluwa nakuwandikira emyezi ng'ene emabega wuliriza nze wiiki egwedde lwe babimpadde ebbaluwa zammwe muzisa wa clerk of parliament nze byampadde byenziramu wuliriza naye kakati emyaka enda giweddewo kakati lwobuuza obululu nga butuuse ono akutumidde agambye kukyaza katikkiro wa Uganda omukulu akutumidde yoni kyabangi ye ssenkagale wa NRM addako eggomba
angambye kugambira Katikkiro Prime Minister nti ategese abavubuka be NRM okuva Gomba bagenda kukola bafuutu soja ate twagala bava walala ebyo bya Nuupu tebaleeta bantu bava walala etisse bangi tebaleeta bava walala nedda abaana b'Egomba baleke babeereyo abeekawempe bagenda abafu aba NRM abeekawempe bagenda kwerindira akalulu kaabwe bagenda kubeera bwezi nabo agakubeera nabo nedda abantu baffe abeekawempe kakati mwe nalabye abavudde Busia mbalabye bantu bamanyizi nze mikwano gyange abanuupu nyina bangi waliwo abavudde Nkomansimbi mbalabye muno era abamu nze nabawadde ne ku kyemisana nabawadde ekyemisana baze ate mwabawadde ekyokulya nze nsula wali waggulu wa Nuupu nage mujje tugende tulye bavudde Nkomansimbi abamu bavudde Mityana nabawadde ku mmere ate basiibye enjala okuofiisa awo okay tuyadde kikatundu tugenda kumaliriza programu eno mbadde njagala opackaging obubaka bwaleese bwolina bwona amaliriza ne Prime Minister packaging obwo naye tulira abakubi amasimu sisobola gamalayo naye njagasukwa mu ngeri entono njagala utubuulire kikyolowooza kyemugenda okukola okukyusa Kawempe okulonda buvunaanyizibwa wa Uganda atuuse okulonda era ddembe lye okulonda omuntu gwe yeeyagalidde era ekyennaku nti abantu bano baweereddwa ennaku 12 okufeefettamu akalulu nti abantu abamu tebafunye mukisa kwengeejinga naabo bacandidates kumanya biki bibasuula bakolera tuvula tuli ku dduka nga tebatutega emisanvu naye nandisabye electoral commission eteekewo embeera egenda okusobozesa Munnayuganda okutambula okugenda ku polling station n'akuba akalulu ke n'akakuuma ne basobola okulangirira oyo awangudde kubanga ye democracy kyannaku nnyo okulaba nti victory yooli baginyaze kubanga manyi baagala kukyusa mindset y'abantu kubalowoozesa nti olw'okuba nti bagamba nti opposition yalese bangi so NRM esobola okuyitaawo ekyo tekiriiyo era mentality enfu awo nno nkoowoola electoral commission ebeere ni charge ey'okulaba nti akalulu kabeera free and fair. Okay. Tusobole okufuna omuntu abantu gwe beerondedde agenda bakulembera mu parliament okulaba nti atuukiriza maama ono byawandisa agenda bimpa byonna tugatteko naffe twafunye tusobole okuba nti nalukoola tubikwasa nalukoola kubanga tumanyi bulungi nnyo agenda okuyitamu naye njagala okuwoninga katulende mu kamera mwe njagala okubawoninga mmwe abalowooza nti ke kaseera oku mismanaging elections okubira ddala ku electoral commission kugenda ddala kuba bakungu ba gavumenti nga ne maama wange ono njagala muteekamu nti tegenda kubeera mumanya yankoko mulundi guno kulaba nti akalulu ka bannayuganda kabantu bennakawo bamini bekawempe nti kawempe north in particular tikatwalibwa bekatu tugenda kuteekawo embeera kulaba nti tukuuma akalulu kano kyensaba nti abantu bano baagala emirembe maama mbasaba n'obuwombeefu twagala emirembe tukolerere emirembe kubanga tetuvudde tulabira ddala tugenda wee tutyo wagenda kubeerawo kuyiwa omusaayi kwe tutandyagadde yiwa omusaayi webale mukama wange ano RDC Obongi Samuel Mpimbaza Hashaka agambye ekitiibwa Nabbanja webale kwogera mazima bannakawempe ye naye munnakawempe abakubiriza okulonda owammwe gumwataddewo Hajati Nambi nti ajja okusobola naye ngoddamu okukola obubaka buno obusembayo ebintu obyogedde obiwandiise bingi mbirabe ebintu ebyo owekitiibwa Prime Minister binateekebwa mu nkola nga Nambi awangudde obanga tawangudde okusobola okuyamba abantu b'ekawempe kakati njagala mukkirize oba mugaane ffe NRM bwe yali ejja mu buyinza owekitiibwa President yatuwa empagi nnya empagi the principles of NRM
esooka patriotism, okulumirwa eggwanga lyo, okulumirwa obunayuganda, kubanga munayuganda asigala munayuganda. Yensonga lwaki wali ekubulyeko Mamboga yadde babadde tebatuwagira. Yensonga lwaki ebimu tubikozeeyo olw'okuba ffe pulezidenti atukubiriza okuba n'omutima gwa bannayuganda, kubanga omutakuba kalulu kubeera munayuganda. Ekyokubiri, empagi ey'okubiri is pan-africanism. Mumanyi nti gavumenti yaffe ekoze emikwano, ate ye yasooka n'okuleeta ekirowoozo eky'omukago gwa East Africa, omukago gwa Africa, emikago ne kati pulezidenti waffe ye chairman wa NAM, Non-Allied Movement. Omukago ogwo tugukuuma. Waliwo n'abantu abatali bannayuganda ababeeramu. Pan-Africanism, okufuna obutale bw'ebintu byaffe tulima. Ekirala, empagi ey'okusatu is socio-economic transformation. Okulaba nga tufuna obuweereza, oba oli munayuganda oba toli, ekikulu oli mu Uganda, abantu baagala amazzi bonna. Water is life. I am a product of democracy. He's a product of democracy. Singa twali tetuyina democracy ya wakimemete, singa bavuganya rudo bavuganya tebaliiwo. Okumanya tuli democratic, prime minister omulamba ndi ne member wa parliament tuteesa eyo democracy. Era bannayuganda abandaba njagala tusime President Museveni nti Uganda yemu ku nsi mu Africa ne mu nsi zonna bajja okutulabirako. Olwajjuuzi tubadde ne ambassador we Netherlands ayagambye nti Uganda ku bakyala tetusosola oba oli mukazi oba oli musajja, ffenna tukwatanize wamu tulabe ng'ebirowoozo byaffe biteekebwa ku mwanjo. Naye kati bino byonna nga mbitadde awo, njagala kwogera ku social economic transformation. Ensonga lwaki tulonda buli myaka 5 oba ne tujjuza ababaka singa baba bavuddewo oba singa baba waliwo ensonga yonna egamba tulonde eryemu nti abantu ebirowoozo byabwe bituuke mu gavumenti. Gavumenti esobola okukola ku bizibu by'abantu. Kawempe emaze emyaka 25 nga teronda NRM ne Kampala. Owulidde? Oba oli awo singa ebizibu ebimu tubikozeeko nga tubimanyi, oba oli awo amaloboozi g'abantu gaali badde gaatuuka naye gabadde tegatuuka. Kyenjagalidde okutunula mu kamera wano ngambe bannayuganda abandaba omutima omulungi batuwe omubaka owa NRM ow'Ekawempe, ekyekwaso kye twekwasa nakyo kiveewo, kubanga twekwasa nti ebirowoozo byabwe tebikola ki tebituuka. Kakati ekyo tokimbuuza wamaliriza ndeka nange mmalirize. Gwe wamaze tokyaddamu kwogera sirika. Ye democracy. Museveni yatujja mu kiyungu. Kakati bannakawempe omukisa muguwe omukyala Farida Nambi mwenna n'ababadde mbabuulidde ojja kufuna akaluluko. Gwe bwe bakakuwa tunula owali baasi ojja kulaba akafaananyi ka Farida omukyala oyo ku ballot paper kyemmanyi ojja kumulaba yetabula ayesibye akakaaya kati mu kabokisi kano akali wano akateeka awo akatiiki tokola kabonero kawanvu kwa bano nga bw'obalaba bakambwe bajja keesibako katukola akatiiki katono olinda akalulu kaffe kuba bano bategese okukola obuvuyo naye kati mubukola at your own risk. Tetujja kubikkiriza kubanga poliisi ojja giraba, poliisi ejja kutukuuma. Omulimu gwa poliisi okuuma abantu na bintu byabwe. Owulidde? Ate mulekerawo omuze ogutiisatiisa abantu. Abantu bajja kujja bakuba akalulu kaabwe
mu mirembe nkimanyi nti enkya tugenda kwaniriza pulezidenti omwagalwa abangi omu bw'ati pulezidenti wa Uganda nsaba bannayuganda mwenna abandaba muzeeyi waffe pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni our choice a tested leader agenda kujjaawo mujje mu bungi tumwaniriza ajja kuba message ezisinga ku zenjogedde kubanga ye ebitiibwa ansinga ate musigale nga muwagira pulezidenti Museveni kubanga Uganda yonna zentambula Uganda yonna bonna bawagira omusajja oyo omanyi twagala pulezidenti omu mu Uganda tulina bwe twatandikira bannayuganda bamanyi gye tuvudde mumanyi pulezidenti Museveni watutuusizza ate nkimanyi mumanyi bwe mwagala tugende Uganda kati saawa zino eri mu middle income status owulidde kyaddala tukyalina bannaffe betwagala okuseeseetula naye waliwo abaseeseetuseeko bannakakumiro mbatumidde mukimanyi mbaagalanyi kwebaziza nnyo right honorable prime minister webale kukkiriza kujja programu eno nojja nga programu ya byakulonda ebikwata Kawempe kyekirese n'engineer bali mwezo n'abeera wano kuba naye n'oludda era omuntu wawagira ate balida ba opposition nabo ngenange bantegereze nti ngenda kujja nga Lord Mayor